Kunze era omusomesa ku nsonga z'ettaka naye sinza amanyi byonna n'ekitongole kyangwasa obuvunanyizibwa nga Ssaabasajja bwe yatulagira okusomesa abantu tufubye okutambula tusomesa abantu naye tetuyinza kukola ffekka nga tetuli n'abaami ba Kabaka bemusangayo mu bitundu n'ekirala nti nze Gambobbi nyinza okutambula Buganda yonna nze ndi munnabulemeezi siyinza kumanya bifa mu Waswa zone nti ani mutuuze omutuufu ani akwasaganya ki okujjako abatongole ba Kabaka ekyo kitukagatako ffe okujja wano n'abantu abo ffe tuli bakugu ne bo be batuukirira abantu tukubaganye ebirowoozo tulabe nti omuntu wa Kabaka afuna atya obuweereza obutuukiridde ku nsonga z'ettaka. Weewaawo nsanyusa okulaba omutongole wa Kabaka naawe nsaba okusakasakana okubuuza ku bantu ba Ssaabasajja. Mukama wange neyanzeege nsanyuse nnyo nsanyukidde ddala mwenna abatulaba abatuwuliriza ku BBS Telefine erinnya Mubiru Bashir omutongole wa Ssaabasajja mu Waswa zone. Weewaawo. Mukulu Mubiru Bashir omuntu wa bulijjo oba ali ku kyalo yonna gy'ali ewaffe nze nva musaza wa Ssaabasajja Amawogola naye nva mu ggombolola y'e Mateete mu muluka gw'e Kayunga ate ku kyalo Mirambi. Kati ku Mirambi tulinako omutongole. Omuntu atulaba biki byayinza okwettanira ng'agenda wa mutongole okubitegeera n'okubimanya n'okubifuna naddala nga kyekuusa ku nsonga z'ettaka. Tutunuulira obuvunaanyizibwa bwammwe. Ssebo neyanzanyu ssebo neyanzeege. Omulimu gwe tulina ng'abatongole ne batongole bannange abatasobodde kujja munnamu wansi mu byalo byaffe eyo ekisooka mu byonna kwe kukubiriza abantu abali ku ttaka lya Ssaabasajja bonna baleme kulinda abantu bakubirize omulimu gwaffe gwe tulina omukulu ennyo kukubiriza abantu kwewandiisa ku ttaka lya beene. Abantu mwewandiise tolinda bamukulu Gambobbi bano kujja kugamba owaaye nga situkumanyi owaaye nga situkutegeera. Buvunaanyizibwa bwaffe ffe abatongole okumanyisa abantu ate abantu bali wiringi. Naye bwe tutuula mu ofiisi abasinga obungi obukulembeze buno tubuteeka nnyo mu ofiisi. Tubuvunaanyizibwa bwaffe okumanya abantu n'obamanyisa ebivudde Mmengo ne tubabuulira ki Ssaabasajja kye yeetaaze ne tubabuulira ki kyasiimye ku ttaka lye nabo ne tukwata obuvunaanyizibwa obwo bye batuzzeemu ne tubitwalira bakama baffe era neebaza nnyo bakama baffe kubaffe buli lwakuna eggombolo lyaffe lituula n'olunaku lw'eggulo twabadde mu lukiiko ku ggombolo l'e Makindye. Essebo tuvudde ku nteekateeka eno ey'okugamba nti mufuna obubaka kitegeeza nti buli alina obubaka bwe yeetaaga okuva e Mmengo ajja ewammwe. Oyogedde ku nsonga y'okukunga banaffe abali ku byalo eyo okusobola okwewandiisa naddala nga bali ku ttaka ly'Obwakabaka. Enteekateeka y'okwewandiisa ewammwe etandika etya era omuntu agituukako atya? Okusookera ddala kwa byonna neebaza abavunaanyizibwa ku nsonga ya Buganda Land Board. Naddala edda bajjanga nga bali waggulu eri ku ggombolola kati ne bajja wano wansi ku Muganzirwazza. Babadde batera okutuwa emisomo. Bajja ne bateekawo ensiisira bwe bati bataddewo nsiisira bateekawo tenti ne tufuna omuzindaalo ku kyalo ne tuyisaamu omuzindaalo abantu ne bajja okumanya ensonga kuba si byonna nti tubimanyi ng'abatongole. Naye ate abantu bano aba Buganda Land Board nga bakulembera mu maneja waabwe mbeebaza nnyo ko omulimu bagukoze. Era buli luvannyuma lwa myezi ng'esatu oba ena ekintu ekyo kibadde kijja ewange. Era nsaba simanyi oba kibadde wange wokka naye nkakasa ebbanga lye bamala nga tebali wange bayinza okuba babeera ne mu bitundu ebiki ebirala. Era abantu bagamba naye mujje buli muntu yeebuze ajje amanye ki kye yeeyandiyetaaze okumanya okuva Buganda Land Board. Katono nnyo ngenda kudda njala kujja wa mukulu Gambobbi. Nalaba kuwa n'ebbaluwa gye wayita mukulu Gambobbi. Ebbaluwa entongole. Naye ate mu ngeri y'emu nga waliwo n'ebiwandiiko ebirala ebiva wansi ku kyalo omutongole byassaako omukono. Njagala kumanya ku nteekateeka eyo era obuvunaanyizibwa wano lwaki muweesiga bo ku kyalo awo ku nsonga eyo? Ekisooka tugenda kusooka okwebaza abaami ba Kabaka naddala kati abali ku mutendera gw'obutongole n'obw'omuluka kubanga Ssaabasajja yasiima abamuseza n'ab'ebidduka n'ab'eggombolola abasinga bafunye ebidduka. Kati ab'omuluka abamu balinamu obugaali naye abatongole badde bakyali ku bwannakyewa. Tulina okusooka ekyo kibeebaza nti bwannakyewa obwo
abamu babukoze bulungi. Ekyokubiri tubeebaza nti baleka ebintu byabwe ne bajja batuukiriza eby'ekitongole nti omuntu ayinza okuba musajja musuubuzi naye nga yayagala okuweereza Kabaka n'omukubira essimu nti waliwo omuntu ayagala okutongozebwa. Omutongole n'ajja n'atunuulira ekibanja n'akikola ki kuba obuvunaanyizibwa bw'omutongole kwe kumanya nti omuntu oyo ayagala okukakasibwa obwannannyini oba ayagala okugula kyatunda kike oba kyakasibwako si kike wetutandikira era walina okusoomozebwa okusinga kitubadde n'abatongole abamu nga tebatwala buvunaanyizibwa obwo. Najja nassa omukono ku kiwandiiko nti nkakasa tekibanja kyagundi naye nga tatuuseeyo wano mu office yemwe bamusanze nawudde nga abakonakonaga nti tuve mu office tutambule tugende ku kyalo. Waliwo eggwanga erimu si kujeregerera bagamba nti omukono ntayireku nekwikiriza bbe ng'asayininze takoze eki sikiriza n'abatongole abamu basayininga naye nga kyasayininze takikoze eki takimanyi batakikiriza. Kyetusaba abatongole teri muntu alina buyinza mu Buganda Land Board kaabe ssenkulu owa Buganda Land Board twongere okukkaatiriza obuzito bwabwe. Gambo bi ne bwajja ne baga nti Buganda Land Board bazze ne bagamba asayininge tosayininga ku kiwandiiko nga tukikoze eki tekitokikiriza. Ekiraleetesa omutongole kwe kumanya nti ye muntu atandikirwako wansi era yamanyi obutuuze bw'omuntu yamanyi obwannannyini bw'omuntu. Kyekituleetesiza mu puroguramu eno nti abatongole bamanye nti naffe ffe tutandikirwako obuyinza bwabwe mu Buganda Land Board nti nina okugamba nti kino sigenda kissaako omukono ekibanja ekyo si kya mukiibi mukiibi ekibanja bba kibbi obwo si bwe bunene bwakyo kiriko enkaayana ezo si z'ensalo. Lwekyo twebaza mukulu Bashir okujja mu puroguramu eno n'atuyamba okunnyonnyola batongole banne obuvunaanyizibwa bwabwe kuba tubadde tufuna obuzibu olina agamba nti nze ebiwandiiko ebyo sibitegeera naye nga ebisaako ki omukono ye nga ye. Ekyokubiri kwe kulagira nti Buganda Land Board yandagira. Buganda Land Board teragira mutongole esaba omutongole omutongole akole ki atwale obuvunaanyizibwa bwe. Era ssenkulu wa Buganda Land Board bw'ogamba nti omutongole sitaddeeko omukono nakusaako alipoota ti ekiŋŋanya okusaako omukono sikakasa bino sibikkiririzaabo. Alipoota bweba entuufu kuba bayinza okuba n'empalana z'okukyalo kuba twagenda mu bibiina bayinza olwokuba nze siri wagundi era kyeva baganye okussaako omukono. Nolikyo tugamba abatongole nti nga mwami mukulu Bashir bwagambye ogenda ku ground okukunga abantu okuba enkiiko ogamba nti enkiiko zijje abakugu bajje kuba nange gambo binasoma mawulire naye batugamba ku mawulire tumanyi byonna naye tetuli bakugu. Tumalaga comment ku buli kintu. I can comment nesiba authority ekakasa bwampita nga weetaagisa abapunta nga mbaleeta. Weewaawo njaga tulungi okugenda omutongole mukama wange abantu bano abali ku byalo oluusi baba n'okusomozebwa okw'enjawulo naye nammwe mulina okusomozebwa gye bali. Kituufu. Twagala okutuwaayo ku kusomozebwa okwo naddala wakati wammwe n'abantu ababa bazze ku kyalo oba n'abo bwe mulina okuba nga nemukolako bwe mugowa obuweereza okusomozebwa okwo bwakutegeere oba oli awo bakyuseemu ongeremu b'endala. Sebo neyanza nnyo neyanzege mukama wange okusomozebwako weekuli sayidi zombi. Ku sayidi y'abatongole tulina ekizibu nti otuuka ku bantu ebiseera ebisinga obungi bwebanga Ssaabasajja asiimye oyisa emikono mu maaso n'asiima omuyambeko wansi mu bantu baabwe. Naye abantu abasinga omutima guli ogwo gw'abajjajjaffe abantu abasinga obungi ekintu bakiteeka nnyo ku levo y'okulowooza nti byanfuna buli kintu kyabyanfuna kusasulwa misaala n'ebirala. Era bw'omugamba nti munnaye okola bw'oti ne bw'oti okusinziira ku kino na kino naawe kikuyamba okubanga Ssaabasajja akumanyi n'okuwagira Obuganda n'oba nga obuwagidde. Mu mazima amatuufu kye sijja kukulimba abantu balowooza ddala nti oyo kati baamuwadde balina ssente twakoowa Buganda twakoowa kiki n'atandika okwogera ebigambo naye ng'olaba mu butuufu si yabyogera alina motivu endala gy'alimu. Ekyo kimu. Ekyokubiri ku sayidi y'abannaffe bano abali wansi nti bambi omuntu omutuukako nga bamubaagala okukola okuimplementinga okuteeka ekintu ekyo mu nkola nti mutuufu nange nandyagadde okwewandiisa naye amazima gali nti nga talinaaki ssente. Bamaama abamu embeera gye balimu ogitunuulira n'ekwewunsa era wano nja kutwala omukisa nsabe Buganda Land Board
ne bakama baffe waggulu ku ntikko omuntu naye badde bakikola naye abantu tebannakitegeera nti kyekiri era oli bw'omugamba ne bamugamba nti ogenda weewandiisa agamba sirina ssente so nga ate Buganda Land Board teyina ssente zeegaana kasitoba ng'osazeewo nti ogenda kwewandiisa ewaani bakuwa enteekateeka ey'enjawulo osobola mu butuufu okusasulira naawe ne kikuyamba n'abaana bo ne kibakola ki okusinga okugaana n'obangira totegeerekese eno tebakumanyi nawe kenyini teweemanyi wootudde ebintu bwe bityo naye nsaba abantu babateekereteekere embeera entonotono abantu bali wiringa okusasula era bali wiringa okumanyibwa ewa Ssaabasajja. Nga tutuuka ku nkomerero ya programu eno mukulu Gambobbi mu nteekateeka eno ey'okubuweereza okuva wansi waliwo abantu abagamba nti nze nja kwetuukira waggulu mu Buganda Land Board n'abuuka omutongole ono najja butereevu nga tazze wa mutongole waliwo engeri gye mutunuza omutongole nti naye omutongole nga twatuuka gyali teri kiwandiiko mu Buganda Land Board kikakasa bwannannyini nga tekiriiko mukono gwa mutongole wansi abantu babiri abo kati nyaguzo kigenda ne kugombolola ne ku ssaza naye atandikirwako ye mutongole okusomoozebwa kuli luddawa nti tuwangaalidde mu buweereza kituufu era nze we nayingirira mu Bwakabaka nga bulosanga abantu abakadde nnyo abambadde ekkanzu bebabeera baami ba Kabaka kati basanga mukulu Bashir n'emyaka gye ne sayizi bakatasaba kuba mutongole wa Kabaka kati okusomoozebwa kw'amaanyi abantu bakyatwalira mu buweereza buli obwedda bw'emyaka balabira ku nvi tukyali ku myaka naye tulina okutegeeza abantu ba Kabaka nti ennaku zino tugenze tutransforminga kuba kati omulembe guno gwa biwandiiko oyinza okuba ne mukaddewo ng'ayagala nnyo okuweereza ng'ayagala nnyo okukola ki ayagala nnyo okuweereza naye ng'obuweereza bwe tebujja mu myaka gye ku mulembe guno kuba kati abantu babba ettaka ate balibbira mu biwandiiko ttaka w'amaanyi okusoma okutegeera ate obutesi biwandiiko naga mukulu sayininga wano musajja wattu n'ateebuuza teyasoma musajja wattu akuze olusabiraba bulungi kati tulina okusoomozebwa okwo kutransforminga okuva mu mulembe guli okudda mulembe omujja nekyo tugenze tukikola ne bakama baffe okuva eri waggulu ku ntikko era nga tukyakubiriza nti abavubuka bayingire obuweereza buno kituyambe naffe nti omuntu bajja okuwandika ekiwandiiko tiyetaagisa ate kusooka kunoonya kimuvuunulira mu lulimi ne mu bigambo ekisembayo okusomozebwa kwe tulina mukyalimu abatongole abakyazimba mu ofiisi nebatagenda kutuusa kubirako sitampu okujjako gotuukiriza bino wammanga ate nga byagala okutuukiriza tebiri mu mateeka si bituufu ate nga twogera amazima ettaka bizinesi omusajja ayagala genda kufuna loan mu banka ayagala mu Buganda Land Board obudde ebiwandiiko abirina omutongole yasooka muganda ojja kudda wiiki awo weewaawo njagala kumaliza naawe omutongole esebo ensonga eyo ekisooka ofiisi kati ewuwo kyokulabirako gira obeera mu ofiisi era ddi abantu basobola okusinkana n'okulaba ku nsonga za Buganda Land Board kamange neyanzeege ndi wa mukisa nti ndi musajja eyeekozesa ekyo nkyebaliza Mukama ndi musajja muzimbi weewaawo ku nsonga y'emirimu gya Ssaabasajja essimu eyange ne bw'okubba essaawa zino ez'ekiro ssaawa 5 ssaawa 8 ez'okuka ebeerako ndi wa mukisa nti wonna wompikira mba ntuuka neebaza Mukama nti Ssaabasajja bwe yannengera mu Waswa Zone bwe Balandodi babeera mu 198 mbamanyi kubanga mwobadde obuvunanyizibwa ate bw'otwala kyekubiriza batongole bannange yonna gye bali nti ekintu kino kye tulimu obuweereza bwe tulimu sooka obwagale nga tonaakulowooza kirala kyonna ate bwe nkijja ku levo y'obutongole buli mukulembeze waali yenna sooka oyagale kyokola olyoka oweereza abantu saaviisi ennungi ekirala tetukulembeza ssente ojja kusaba omuntu mutwalo gwa ssente kuba oyagala mumusayiningira naye ng'ate bw'omala musayiningira ku bwereere essanyu ly'onaamuwa weesuubiza ayinza okuwa emitwalo 10 oba 3 oba emeka tukulembeze nnyo okukola okusinga ssente ku nsonga yonna yonna ekwatagana n'obukulembeze bw'abatongole nebaza Ssaabasajja Kabaka mwebaza ne ssekwebaza nti teri kiwandiiko kyonna kisobola kugenda waggulu nga kikwata ku ttaka ne bw'oba otubuuse era owulya essimu nga zijja bagamba waliwo omwami avudde wano yavuddeeyo wammwe ali wano tumusindise akomewo mumumanyi owulya omwami bamuyita gundi ne gundi mbafunye abawera naye neebaza abatuuze ba Waswa Zone simanyi oba
bwemba tunafuna yakakisaako kati ngosibula nsibula tunafuna yakakisa oba nsibulire wano okusookera ddala nsooka kwebaza mukama katonda ampadde omukisa guno nebaza BBS empadde chance eno kizibu nnyo obuteebaza mmanga nzaala kizibu nnyo obuteebaza ne musajja musiraamu kizibu nnyo obuteebaza mukama katonda Allah oyo gwolaba ali waggulu nebaza nnyo omukyala wange Rehema Mubiru ti yebale nnyo yebalire ddala byonna byankoledde nebaza nnyo mikwano gyange bafrida baani bonna mbebaza kimwe bale kutambula nange akasembayo twala omukisa okwebaza n'okusanyukirako mukwano gwange Ronald Serunjoji tulina emikolo ku Saturday week ejja kama atukulembere mu mbeera eyo Ssaabasajja Kabaka awangaale omutongole wa Kabaka ava mu kitundu kye Kyawaswa zone ate era ng'akikira abatongole abalala ab'enjawulo ku nsonga eno bategeeza nti bannange bw'oba olina ensonga yona gyagala okumanya ddala ku ttaka ly'Obwakabaka tandikira awo ate alyoka akutembeete paka bw'otuuka eno mu kitongole kya Buganda Land Board okukola nsonga nkulu nnyo nga batusabye era twongere okuba ntuteeka mu nkola enteekateeka eyo mu nkulugambo binawe esibula mu ddakiika emu yokka beebaziza nnyo okulaba telefayini eyaffe ne puroguramu ensaka enyaffe tukyajja tubakubiriza nti abatongole bano bagenda kukunga abantu mujje ku matabi gaffe naddala Kyaddondo ne Busiro abantu abawandiisa nga tebalina ndagamuntu mujje n'endagamuntu zammwe mukebere fayiro zammwe ku matabi gaffe gonna kubanga abantu mulina fayiro nyingi zibulako bingi temumanyi we ziri tugenda kumala tutwala omwezi gwonna ogw'omwenda nga tukola ku nsonga eyo eyita abantu tugenda kutwala abakugu bonna ffenna tugenda kudda mu matabi tulabe nga tutuuse obuweereza obulungi Ssaabasajja Kabaka awangaale weewaawo mukulu Bashir akadde katugenzeeko weewaawo naye nga tuyanza gye tuyanzeega omulabi wa telefayini eyaffe puroguramu bwete bwegenze tujja kuddingana ku Lwokutaano olujja ayi Katonda akuuma mu maaso moogi